Kaakati omukyalo ono akoze embaga ye. Ayina mukwano gwe baakula bonna, baasoma bonna, era bwe baakula ne bagatta bizinensi, bakola mu bizinensi y'emu, ba bizinensi patana. Kati ku lunaku lwo olw'embaga, ono mukwano gwe bagatta bizinensi gwe yafudde metroni we. Metroni yagenze ku musamize n'afuna eddagala. N'alireeta n'aliteeka mu mmere ya mukwano gwe alemese abako okujja ku mbaga ya mukwano gwe. Kakati ono abadde agenze mu ttooyi kweyamba. Agenza okuwulira omuntu ayogerera emabega ga ttooyi. Agenda okuwulira ng'eddoboozi lya mukwano gwe. Nga mukwano gwe alina omuntu gw'ayogera naye ku ssimu ng'amugamba, eddagala lye wampadde nalibateereddemu mu mmere. Okakasa abako tebagenda kujja kubanga saagala bajje. Ono agenza okuwulira nga mukwano gwe bagatta bizinensi, metroni, alina ebintu bye yamuteeredde mu mmere ate nga n'okulya yabiridde nga tayagala abako bajje. Emikwano mizibu, wuliriza. Nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Omukyalo ono bwe yawulidde mukwano gwe akyatidde okumwatulira mpaka nakati. Emikolo gyawedde naye anoonya amaanyi wamwatulira amugambe naye biki bye wandiisiza nakuwulidde ng'oyogera, asaba mumwe ku magezi. Mu comment section mwali buli kye mukomenti ng'agenda kuba nti akiraba. Bannange mwegendereze nnyo emikwano, si kirungi kusemberera bantu be mwali mubaddeko nabo nga mukula. Bwe mutuuka eno ne mubeera successful, abantu bano bafuna engeri gye baba baagala okubakkakanyaamu kubanga akulaba nga ggwe yamuyitako ate nga yakulabako ng'oli ffala. Wuliriza. Kakati omukyalo ono baali mu biseera byabwe eby'obuwala ne mukwano gw'ono. Mu primary baasoma bonna, baatambulira ku masomero kumpi ge gamu, nga ba mukwano nga bw'okiwulira era nga bali bati. Ku ssomero babeera bonna, ebyokulya nga babisheyalinga. Ne basoma ne bajja batuuka mu secondary, era ne mu secondary ne basoma bonna, senior 4 baagikola bonna. Kakati bamaliriza senior 4, akasente ndowooza kagenda keekyangamu nga kabulaabulamu nga bw'obimanyi. Bonna baatandika okukola ki? Okwawukana. On'omu n'agendako keeno n'omulala n'agendako keeno, ne basooka ne babuliŋŋanamukko nga tebakyalabagana, naye nga baali banfanfe mu biseera byabwe eby'obuwala kubanga baasoma bonna. Kaakati batuuka akaseera bakulamukko ng'abaana ab'obuwala bajja e Kampala. Bwe bajja e Kampala, buli omu aba atambula ng'ali ku bibye, agenda okulaba ng'alaba munne ng'amugamba nti owange si ggwe gundi, nti munaye yenze gundi, mwana gwe nga wabula wenna wakula n'onyirira. Nga bw'omanyi abaana ab'obuwala nga babadde beebuzeebuzeeko ne bamala ate ne baddamu ne beeraba. Kwegamba omukwano ne guddamu ate ne gutinka buto ogwali ogwedda mu ssomero. Kati bonna bwe bakula, buli omu ng'alina gy'akolera, ne basharinga amanamba, of course ne baddamu okukuza friendship yaabwe nga bwe yali. Beekubira amasimu weeboogera nga bafunamukko ekirowoozo. Ono yakoze omukolo ng'ateekamu oli mukwano gwe yasoma naye ekirowoozo, ng'amugamba naye ggwe munnange olaba otya bwe tufunayo buli omu akasente ne tufuna ekifo ne tuteekawo botiiki ne kasaaluuni, olaba otya? Oli n'amugamba nno eyo idea nnungi, tunoonyeyo just bunoonya kasente tufune ekifo tusuubuleyokko ku ngoye, tusobole okutandikira mu zino endiboota ne tuziteekawo, tusuubula endiboota zi first class ne tuteekawo, ne tumanya tuteekawo ne kasaaluuni ne tukola ssente, ate twemanyi tuli ba mukwano kuva dda. Oli ng'ekirowoozo akigula ng'agamba nti kale katweweemukko akaseera tunoonye akasente buli omu bwe kaba kalabise tufune ekifo. Nga buli omu anoonya akasente naye nga basigala boogera. Kati bwe banoonya akasente bakafuna, bagenda banoonya ekifo bakifuna, nga bagenda basuubula endiboota nga baziteekawo, nga banoonyayo n'akasente akala akatonotono akatandikirako okugula ebintu bya saaluuni, nga buli kimu bakigula nga bakiteekawo, nga bafuna ekifo nga bateekawo botiiki nga bateekawo ne saaluuni. Kaakati batandika okukola mpola. Bino byonna babikola buli omu tagendangako wa munne kumukyalirako. Emboozi yaabwe n'omukwano gwabwe nga gukoma ku ssimu na ku bizinensi. Buli omu akeera n'ava gy'asula n'ajja ku bizinensi we basanga, we basisinkana
naye nga ba mukwano era nga beeyagala. Kaakati ono nannyini mukolo yali mufumbo ng'alinayo boyfriend we ng'alinayo kale bbaawe era nga ategeka okukola emikolo. Oli ndowooza ye nga talina musajja, ng'abasajja ndowooza nga bakyamubuze, ali awo akyebuzaabuza, bamuyitamu buyisi bwe bati. Kakati kyava anyumizaako mukwano gwe n'amugamba, munnange nina bba wange ne munnange tugenda kukola ki? Tugenda kukola omukolo. Mbadde nkusaba ku mukolo gwange obeere metroni wange. Oli mukwano gwe n'asanyuka. N'amulaga nti asanyuse okuwulira nti ono nfanfeewe munnange ate nga bizinensi patana we agenda kukola omuki? Agenda kukola omukolo. Kati ono nannyini mukolo yalowooza mukwano gwe enseko z'aseka aseka za bulungi. Yalowooza nti enseko z'aseka aseka zino enseko za nkwagalizza. Kumbe kimunugunyeemukko kimunyiizizza. Munne gwe baabeeranga naye ng'alabira ddala nti oba yamulabanga oba nga ffala. Atuuka atya ku level ey'okuba nti agenda kukola mukolo ng'ate ye tannaba kugukola. Ng'alabira ddala alina mayiro gy'amulesse. Oli yazimbamuko ku ki? Yazimbamuko ku mutima. Naye ate ono munnange ye teyamanya nti mukwano gwe ensonga zino azifunye mu bulala, azifunye mu bubi. Ng'ono bambi mukazi we ate atandika tegeka ki? Atandika tegeka mukolo nga bategeka. Olunaku lw'embaga nga lukola ki? Olunaku lw'embaga nga lutuuka. Kakati olunaku lw'embaga nga lutuuka, oli nga bamuyita bulungi nnyo, bamutwala mu saaluuni, bamukola make-up nga bagenda ku mukolo. Kati kumbe nnakyalo oli kye yasooka okukola, yasooka kuyita wa musawo muganda, yasooka kuyita wa musamize, nga kyafaako nga tayagala omukolo gw'ono mukwano gwe gugende mu maaso, ng'ayagala abako abandibadde bajja okuli ne bbawo ono mukwano gwe bafuna ebizibu baleme kujja oba beekyange. Abasindikira ebijjuju, abasindikira ebidagala, abasindikira ebirogo bibalemesa okujja, omukolo gufe, kwegamba agulemesa omukolo guleme kubaawo, embaga esazibwemu. Munnange ono nannyini mukolo abeeno waka yeekejja alina metroni we mukwano gwe. Kakati obudde bujja buzibamu, omugole ayagala okufuluma lubukka ebweru yeetaawuluzeemukko, agendako kko mu kaabuyonjo. Kakati oli metroni ate nga mukwano gwe best friend we ajja amusanga ku ssimu, nga best friend ali ku ssimu ng'alina omuntu gw'ali mu kwogera naye ku ssimu, ng'amugamba wange eddagala liwampadde nalimuteeredde mu mmere, eddagala mu mmere nalimuteereddemu era yaliridde, naye sooka ombuulire okakasa eddagala lino we yaliridde abako tebagenda kujja? Kubanga amazima go gali nti saagala abako bajje, njagala omukolo gwonooneke bwe gutyo ng'abako tebazze. Mbuulira tebagenda kujja kuba mpulira bubi, ndi wano naye mpulira bubi nziira. Ono ali mu ttooyi eyabadde agenza okwetaawuluza, awulira eddoboozi ly'omukazi ayogera nga bw'atayagala bako bajje, eddagala bwe yalitadde mu mmere era ono yaliridde. Kati ono nno omugole nga yeebuuza biki bibandiisizza? Tayagala bako bajje, ayagala omukolo gwange gusazibwemu bwe gutyo. Yandoze, ebirowoozo nga bitandika okumujjira. Agenda okulingiza mu butuli. Omanye ezo ttooyi zibaako obutuli. Obeera mu ttooyi naye nga kuliko akatuli ng'osobola okulaba omuntu ali awo ebweru. Agenda okulingiza mu katuli nga mukwano gwe kennyini gwe baakula bonna, baasoma bonna, baakola bizinensi bapatana, babeera wamu bati. Yamuteeredde eddagala mu mmere alemese embaga okubaawo n'abako baleme kujja. Ono kye yakoze teyamunyeze. Teyamunyeze. Yasirise busirisi n'abeera mu ttooyi, n'ekyagenza okumutwala mu ttooyi ne kiwona, n'ekyamulute mu ttooyi ne kiwona. Era bwe yamaliriza oli okwogera ku ssimu n'atambula nga yeekaza yeebwalabwala n'avaawo n'agenda. Katono naye kye yakoze n'ayisawo eddakiika ndowooza nga 5 ng'ali mu ttooyi eyo munda, n'amala naye n'afuluma. Naye oli mukwano gwe teyamulabye. Teyamulabye nti ono yamuwulidde ng'ayogera ku ssimu. Kati ono nannyini mukolo, nannyini mbaga yasirise, teyamunyeze, ng'atandika kusaba. Ye kye yakoze kwe kutandika okusaba
n'atandika okusaba Katonda amuyambe byonna bye baamuliisizza bireme kukola, abako okuli ne bbaawe basobole okujja ku mukolo kubanga bye babadde balindiridde. Munnange ng'obudde bukya. Obudde bwe bukeera, entegeka zonna ziri mu bukwakku, buli kimu omukolo guli mu jjiya. Bambadde nga bali mu kwetegeka bonna omugole alinze. Metroni omulogo mukwano gwe nga naye ali wali bwe yeesesa amagye mulokofu, kumbe ono amutunuulira bw'ati naye nga yamuwulidde buli kimu ky'ayogera. Ne yeebuuza naye kati ono omuntu bw'ati gwe tukolagana ffenna atandika atya okunkola ekintu bwe kityo? Abantu nga bazibu. Naye ng'ate ge mazima yamuwulidde siterwabadde lugambo. Munnange omugole Saala gye yasabye Katonda ng'agenda agiwulira, ng'asooka Katonda anafuya ku maanyi ga sitaani. Zaabadde teziri busa ng'emmotoka zituuka ezaabako. Ndowooza oli bye yaloze byagaanye okukwata, oba ono bwe yasabye ne biryoka bifuluka. Naye munnange ezaabadde teziri busa ng'emmoloka z'abakozi ezuuyo nga zituuka, omugole aba ali eri yeekejjaakeja nga bamugamba nti muli awo nti abako batuuse essaawa kati ey'okwetegeka, nabo babategeke babafunire we batuula, ate n'omugole tulabike nti ate tumuggyayo. Ono omulogo, best friend omulogo, yagenze okuwulira bagamba nti abako batuuse, ne yeesesaasesa naye ng'ate bw'awulira ennugu n'agamba eddagala lye nabawadde teryakoze, oba omusamizi gye nalaze yanfeze, ng'asirika. Kakati ng'omukolo gugenda mu maaso, buli kimu nga kitambula, abako batudde, omugole afulumye, essaawa y'okulya etuuse, ekimere bakiridde, omukolo nga gutambula bulungi nnyo, tegwabadde na buzibu bwonna, era nga gutambula bulungi nnyo ng'omugole bwe yagubala nga gumala guggwa. Wabula omugole ono yabadde ku mukolo gwe, omutima nga gwamunafuye, nga mu butuufu takikkiriza nti mukwano gwe ayinza okwagala okulemesa omukolo gwe okugenda mu maaso. Mukwano gwe bakola bonna ayinza okulemesa omukolo gwe okugenda mu maaso, ayinza omulemesa essanyu lye. Yamazeeko omukolo guno naye ng'omutima gumuluma, nga bw'atunuulira metroni we, metroni nga yali emabega w'okugezaako okulemesa embaga eno okubaawo. Naye omukolo gwawedde. Kati omukolo bwe gwawedde, omugole ng'alina okugenda addeyo eno ewaka mu maka ge e Kampala, ne metroni we bagende bonna. Kati bwe badde bagenda, bagendedde mu mmotoka y'emu, wabula yagenze amutunuulira bw'ati eriiso ekkalirira, nga n'ebirowoozo bimwesomba. Bwe bagenze baatuukidde mu maka g'omugole ono, metroni ate nga ye best friend omulogo, yabali tagendangako mu maka g'ono mukwano gwe omugole gy'abeera. Naye bwe yatuuseeyo yatandise kutandika kutendereza bintu biri mu nnyumba. Bannange wano bw'obeera ng'olina kano akantu akalungi, kino yeeyogeza kino yeeyogeza kiri, ng'omanyi omuntu ali giruta alina omutima omubi omulogo, ayogera kino ayogera kiri, ayogera kino ayogera kiri. Naye ng'omugole asirise, agamba muli, agambeko bbaawe, agamba anyumizeeko ani nti mukwano gwe yabadde ali mu kuloga omukolo gwe guleme kubaawo. N'amutunuulira. Kati wenjogerera kati essaawa zino omugole ono talina muntu yenayina gwe yagambyeko nti metroni we ate nga mukwano gwe yabadde ali mu kuloga mukolo gwe guleme kubaawo. Talina muntu n'omu gwe yakigambyeko. Ekyama akirina ng'omugole bwogu, bbaawe tannamugamba, ono leke nnyini omulogo tannaba kumugamba. Agamba atandikire ku ani? Atandikire ku bbaawe oba atandikire ku ono omulogo kennyini mukwano gwe, kubanga bano bo babiri balina okwawula. Tosobola kundoga nze bw'otyo ne nkutegeera bboyi wange ne sikulabisa, mba nnina okukulabisa, naye ate amulabisa atakuba talina na bujulizi. Kyalina okukola kiri ekintu eki, kusooka kugambako ku bbaawe ate amale bayite oyo omulogo babimugambe nga bali babiri, balina okubimugamba nga bali aba. Nze yenteesa yange, bamutuuze bamugambe owange, nakuwulira ng'oyogera ku nsonga z'okundoga, waaki wali ondoga? Ate ne bizinensi bazaawule.
kubanga tosobola kweya na muntu mulogo bw'ati asobola n'okukutta ka bizinesi akasigaze. Byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli tuwe endowooza mu comment section. Omugole atandikire asookera ku ani okugamba. Subscribe nga tannaba kuba nti ate otwegattako. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.